Njala tegeeza mwenna Abaganda ne Bannayuganda nti buli omu gy'oli gezaako okuba ng'oteeka Ssabasajja Kabaka mu ssaala zo era nga bwewetegereza biki ebigenda mu maaso mu Uganda. Njala tegeeza Bannayuganda mwenna n'Abaganda bwe mugyali embeera ya Ssabasajja Kabaka erabika ewanise. Wanki bagambe ntya embeera ya Ssabasajja Kabaka ewanisa amatanga. Abavubi mumanyi bulungi nti embeera bw'etabanguka bw'owanika amatanga waggulu kitegeeza embeera evudde weerina okuba nti eryato litambulira. N'obwombefu bw'ekitalo teri TV radio station wadde omuntu yenna agenda bagamba nsonga zino. Abaganda mwenyweze era mwesibe ebbiri nga mwesabira Ssabasajja Kabaka naye embeera gyalimu si nnungi era nga bo abali mu mission y'okusanya Obwakabaka n'okusanyawo Kabaka enteekateeka zaabwe ziri waggulu nnyo kwe kulaba nga batambudde buli kitundu kyonna ekyensi okukola emirimu gye balina okukola n'okubateesa okugenda mu bitundu birala by'eggwanga nga batambula nga bakabaka naye nga tasobola kugamba nti embeera ya Ssabasajja Kabaka eri bweti. Gye busembeddeyoko katono najja ne mbagamba nti basajja bano enteekateeka yaabwe nnene buli omu nalowooza nti nsaaga naye ngenda bategeeza nti embeera ya Ssabasajja Kabaka ewanisa amatanga yeetaaga okusabira era njala bategeeza nti bwe mulaba diversions bwe ziba zinaasukka obungi gye bujja katono nga zisusse obungi ku social media ekiyinza okuva mu diversion ezo kiyinza okuba nga tekijja kuwoomera Bannayuganda n'Abaganda mwenna. So njala bategeeza mwenna Abaganda amannya gange nze Fred Kajubi Lumbuye Chemical Ali abategeeza nti temujja kufuna TV radio station kebere ya Buganda kebere yawe genda bategeeza nti Ssabasajja Kabaka embeera yewanisa amatanga. So buli Muganda woli wonna tera weesibe ebbiri olumu terunywera olw'ensonga Kabaka yeetaaga essaala ezisukka ku zimulina. Embeera ye si nnungi yadde n'akamu. Ntera obbagamba nti embeera yaddeko ng'omubi omwo era ku luno bagambye nti embeera ye eri mu mbeera nti abalunnyanja baba nga bali mu buziba bw'ennyanja eyo ng'empewo etabuse batera okuwanika amatanga okusala empewo kitegeeza embeera si nnungi. Njala bategeeza mwenna nti obulamu bwa Ssabasajja Kabaka si bulungi era ndowooza mu mbeera y'abavubi babawanisa amatanga so yeetaaga okusabira naye nga abavunaanyizibwa ku nsonga zino buli omu yeesulidde gwa naggamba abalala bali mu pate bagenda kubirabika mu bitundu birala nga bakabi nnyo bali mu kukola mikolo naye nga musajja wattu embeera si ya buvunaanyizibwa. Nkyogedde olw'ensonga nti mmanyi bantu bangi nnyo mulina obulumi naye nga mbajjukiza mu kintu kino nti buli mwasabire munne ate lwasosabire wali eyo naddala Omuganda akyesuliddeyo gwa naggamba munnange wandikifuba ng'okizza munda. Abaganda bangi tuwera obukadde obusukka 15 nera okuba nti Yoseri abamu yabawunzika ne bafuuka ng'abo abaazaalibwa ku ndagala ne banyigisibwa essanja nti okutegera kwafuuka kwa munguuba mu kuwakana teri abazingira nkata mu kukola ebintu ebitagasa ggwanga teri abafuuyira firimbi ate ekintu bwe kimala okugwawo ne beewuguusa nga akumiddwe omukka mu mmotoka ey'olukale nga yasosa ogguwulira ate nga yasosa oggukuma. Kati Baganda n'abantu abamu bali Uganda nti embeera eriwo ekulowoozesa nti abantu bonna Bannayuganda babazaalira ku ndagala ate ne babanyigisa essanja. Embeera nno tetera kubeerawo okuba nti omuntu omuzaalidde ku lulagala ne bamunyigisa essanja naye ebeerawo olw'ensonga tula abantu embeera gye babeeramu na biki bakola nga byanjawulo nnyo ku bya bulijjo. Olw'ensonga eyo nze nga nze omuntu mbaddewo ku lwa Buganda ku lw'empologoma mu kusoomozebwa okw'amaanyi ate nkyaliwo naye nga njala bagamba buli kimu kigenda mu maaso mu Buganda mukitegeere nti kiri ku bikokojjo naye nga embeera ya Ssabasajja Kabaka ewanise
amatanga yetaaga okusabira ennyo mu mbeera eyo. Nditemujja kiwulira ku TV wadde radio station yonna. Awo nno bwe mbadde njala otandikira. Kale nno butyo buli muganda wooli wonna njala kugamba nti tandika okuba nti ensonga ozekenenya bulungi, kubanga embeera nga bweri si nnungi. Ffenna tuyimiddeko ku Ssabasajja Kabaka, naawe ali mu kwogera ebyekikinike era akolera Yoseri, kimanye nti bali abatuusi beemanyi bokka, tebamanyiimu saayi gutali gwabwe, nti wamala okukozesa olwaliro enkya ajja kujjawo ateekewo omulala gw'anaasobola okuwuliriza, kuba gwamanya nti wattira mukamaawo kitegeeza nawe osobola omulyamu olukwe. Ekiddamu mwenna abakolera Yoseri nga Basajja Baganda ne bannayuganda, mukimanye nti muyamba Yoseri okutwala Uganda, okutwala Buganda okusanya Ssabasajja Kabaka. Naye bw'obanga tuli mu famire ya Museveni era n'abagenda kumalako tekubajja kugamba nti wowalira mukama wo olukwe atenze. Mujjukira oluyimba n'omugenzi Erimani Basudde olwa mukyala Mugerwa, yagamba nti mukyala Mugerwa otidde bbaawo akuliramu abaana era yakujja ewammwe, gwatenze gw'osanze obusanze, nze tompiseewo obubi nnyo. Kati nakutyo mbagambwe n'Abaganda abaazaalibwa ku ndagala ne munyigirwa essanja, muzukuse engalabi zammwe ng'obudde bukyali, kubanga embeera gye tulimu gwandi banga olowooza nti ofuna akawogo naye akawogo kajja kukomekkerera nga katuze ggwe ate nga tukyasobola kuzza kyolina kuzza. So nno kinjo mpagamba mu kkubo erimu ng'omwami ono ali mu kutambula okubuna ebitundu byonna ebya Uganda nga yeeyolesa n'okwetunda nga kitunzi oba ng'embwa etunda omuziko, yayinako ewantu wamu we yayogera ebigambo bino wammanga ebyammazeemu amaanyi. Ebigambo bino ndi mukkakkamu, saaga siri munyiikaavu. Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulenge yayogera ebigambo bino ng'alina waali, n'agamba nti mwenna, yagamba nti mwe abali wano, oba yagamba omuntu omu gwe bali banywa emboozi balinga abantu basatu baso, n'agamba nti nze nja kubeera kyakulabirako era ndi wankizo mu bakatikkiro bonna abaali bakajjadde ku Buganda okukwata Ddamula. Naliwo ng'Obwakabaka buddizibwawo, ekyo kyali ewuunyo, era nembeerako omukulembeze, nembeerako ku kuzzawo Buganda, ng'Obuganda buddawo, ekyo n'agamba nti wakyewuunyo nnyo. N'agamba nti naliwo nga Ssabasajja Kabaka atuuzibwa ku Namulondo, naliwo, era nze Katikkiro asoose, era agenda okuba nti nze ngenda okusembayo okuba nti namulira Obuganda nga bugenda okusaanawo, ate era nze Katikkiro agenda okusooka mu Buganda okuba mu kyasa kino okuba nti mbeerawo nga sirina muntu mulala asobola kunzira mu bigere olw'ensonga n'emirimu mingi nnyo egy'okukola n'egy'okkuza Omulangira Ssemakookiro. So nno ebigambo bino yabyogera nga bigwa mu matu g'omuntu gw'atalowooza nti agenda bifulumya. So nno yagamba nti ajja kubeerawo era okulaba ng'empologoma yamukwasa Ddamula nayo ng'esaanawo yasigalawo nga Katikkiro. Ndowooza muwulidde bulungi. Awo nno weekyagadde okutandikira akatambi kano akaleero ngende mu maaso bulungi. Ntandise bwete. Amawulire genfunye okutandika olunaku nga 3 mbega gasoma gati. Mwe abasajja n'abakazi abali mu Buganda abagawumbidde era batakyasobola kulaba nsonga zino za kisajja kikulu. Mwe ne mulowooza buli kimu ekigenda mu Uganda kya mirembe nga mukiraba so nga tekikyamu. Wali weebuuzizaako nti abasajja n'abakazi mu Buganda abali abagagga ki ekyabatuukako n'oteebuuza kumanya ki? Mu Uganda Yoseri yamanya nti okugyawo abantu okufuna amawulire okutegeera oba bajjeeko kinene nnyo okutegeera. Era kwe kuddira abasajja Abaganda abalina bizinesi n'asaanya omu ku omu ate mu kujooga teri amukwatira nsawo. Mwenna mumanyi nti abasajja Abaganda balina bizinesi z'amaanyi nnyo. Muno mwe mwalina Oweekitiibwa Gordon wava munno nannyini Spear Motors atuusa Benz mu Uganda. Ono nno yalina ne Tarafayina gye bayitanga WBS. Era nga Tarafayina yakula nnyo mu biseera bye bivuddeko, yali y'amaanyi nnyo. Okutuuka abatamanya ngamba bakola enteekateeka ey'okuteeka emisolo egy'ekimpatiira mu bizinesi ye era revenue netwala TV n'egiggala. Tebakoma okwo era tebajjooga bafunisa malaya lubuto munnange we twogerera. Mwalabye Yoseri ng'agenda okugulawo Natasha Broadcasting Service amatiri bona nga batadde buli kimu ekyetaagisa. Njala babuuza mwadde mutegedde nti Natasha Broadcasting Service etudde ku kizimbe ky'omukulu oba omukungu wava munno ewali WBS. Kana akamanyiro sikeka bagamba nti okukwata embwa mannyo nkiddamu.
mwadde mukitegeddeko nti WBS TV Museveni yagiggalawo ng'agitaddeko emisolo y'omusajja omuganda teyakoma okwo n'ekizimbe n'akitwala kyekizimbe kye bawadde Natasha Broadcasting Service kati okuli NBS TV nenga nyini ky'omusajja muganda bamulemesa business bamuteekako emisolo ekizimbe tebakiwamba ekizimbe bakiwadde Munyarwanda munaabwe omusajja mukulu kubayita Kim Kalisa era kati kubatadde Natasha Broadcasting Service kati gwe todde n'ogamba nti ebintu bye twogera tebiriko mitono bagulu nga tubategeeza musaanawo mulaba nimuganya okutegeera olw'ensonga nti abantu abasomye ennyo balowooza nti bamanyi nga tebamanyi Obuganda buno ne Uganda bubaddewo ku bantu abatasoma ennyo era ababukuuma ne mwana wattu abasajja baga nti basoma balina degree bana PhD batunze Obuganda obumalawo ate ne bagwamu n'ensonyi yensonga lwaki n'obulombolombo nene nobabusudde olw'ensonga nti bo bava ku ntegeera yaabwe ng'ey'abantu ne batandika okuteekawo entegeera ey'ebintu kye babasomesa mu ngeri ey'ekika ekyenjawulo wetwogerera essaawa zino Natasha Broadcasting Service NBS etudde mu kizimbe ky'omukungu wava mu Nogodoni ekyaliko WBS ndoza mutegedde n'ebira bingi mujja biranga abajje mu business basaddemu ebintu byabwe kati temudda mukutegeera bintu bino bye tubagamba ne mulooza nti mulooza mutegeera bulungi nnyo mujja tegeera ng'obudde bubagenzeeko kati ngenze maaso mu nkola y'emu Yoseeri yayingiza era akyayingiza Abanyarwanda okuva mu ggwanga eryalo n'erya Burundi biyingire mu bitundu bya Buganda nga balina ensimbi empya n'enkadde ze bagenda nga batambula bawola abantu luggi ku luggi nga bajjako endagamuntu bwepo nga bajjako n'endagaano z'amataka we batudde wayitawo ebbanga bo bennyini beebuza olumala ne badda bwe bamala okudda bajja balina endagaano ate nga balina n'enteekateeka empya emaliriza omuntu oyo gwe bawa ensimbi bamuggyako ebye n'omusaanyaawo bo ne bagenda mu maaso kati gwe omuganda alina nga tonneewola ssente olina emikono ebiri genda okole muve mu kwebuzaabuza nga abaana bakubaga essa yonna ensimbi zewoozeza ndifuukira akagumba wegoge n'omalirizibwa nga otwaliddwa ekaganga nga nena bugisimufungize tugenze mu maaso wetwogerera essaawa zino Yoseeri tibabula otabasira mutwana wa Kalisieri temuzizidde ensanga bisibe ne bamafiya be owulirize bulungi nnyo ne bamafiya be nabasomesa ekigambo kye bayita Partition of Africa kati ngenda basomesa ekigambo kye bayita Partition of Buganda nabasomesaako ne bagamba nti kooki yo yanyamuse n'egenda mu wiiki wakati nabasomesezzaako ku nteekateeka ey'ekizinga ky'essese n'ebizinga ebirala okunyamuka okugenda era nembasiinyaako ku kintu kya abasajja ab'ekayunga nabo okunyamuka okuva ku Buganda bwepo n'ab'ebuluuli mu nkola y'emu naye wetwogerera essaawa zino waliwo enteekateeka namutayiika mu bitundu wano wangendo basomera wammanga nti Partition of Buganda oba okwawula mu Buganda n'okugijjako amataka yatandise dda wetwogerera essaawa zino Yoseeri atadde abasajja be n'abakazi mu bitundu ebyenjawulo ebya Buganda gamba ng'omuli Nakaseke Luweero Nakasongola Kiboga Kyankwanzi Gomba nga mission y'abana abantu ba agent abatambulirwako ba state agent okunoonya amataka gonna ag'abasajja Abaganda bannakabala abalina amataka amanene okuba nti babakolako effujjo abamu okubatta n'okubasaanyawo ne famire zaabwe bo ne beddiza ettaka lino nga bakozesebwa amajega bakozesebwa Museveni n'akabinja kaabwe okuba nti bagaziya okutwala ettaka lya Buganda nti n'empologoma egenda okuserera okuvaawo buli kimu nga kiwedde so nno ebitundu bino wammanga njagala bategeeza bandi ba agent abali mu kukola enteekateeka eno ey'okutwala amataka ga Buganda n'okusanya abasajja Abaganda abateeka Abanyarwanda era nga mu bitundu bye basomedde nti kati n'okwogera Oluganda kiyinza okuba kikuwobuzibu kuba bawunyira zizi tebagala kulya ku lulimi Luganda mu disitulikiti zino wammanga be bantu Museveni byataddeyo oba bataddeyo evo babadde bakola ebintu bino okutwala amataka g'abantu muno omulu Kayunga mwategera bulungi nnyo Kayunga omusajja Kalangwa ye yeefudde kizibu ye Katonda we Kayunga tugenze Luweero kuliko omukulu gwe bayita Sula Serunjogi omusajja Omunyarwanda Sevyumva origino wepo ne gwe bakolagane omusajja Godfrey Friday ononno ng'asula bitundu by'ekkololo asula bitundu by'ekkolo ngoma mu bitundu ebyo y'omu ku ba agent abali mu Luweero nga bakola nawe omusajja Sula Serunjogi gwe bayita Sevyumva gwe bayogerako edda nti ono state agent wa Museveni tugenze mu bitundu eby'Emityana waliyo Judith Nabakooba omukyalo yali mu poliisi n'avaamu n'eyesimba mu byobufuzi ono nno yatwala ebbendebendo ly'Emityana ne Mubende okuba nti bali mu kukyankalanya okutta n'okusaanya Abaganda nga beddiza amataka gaabwe nga bateekako Abanyarwanda tugenze mu kitundu tugenze mu mwangu bayita Kyamuzingita Nayeebale ono era bw'omuwulira Nayeebale ono waliwo omukyala ndowooza MP era efamire y'emu bonna Banyarwanda bano bikeka koosi ak'abasajja n'abakazi abali mu kutwala ettaka ly'eggomba Mpigi
ke kakoosi abali mu kutwala ettaka ly'eggomba Mpigi ngero ono omwami omuyita Kyamuzingita ayebale ngabo bano bebali mu kakoosi akatwala amataka gonna agali mu ggomba n'Empigi. Tugenze mu bitundu eby'Emubende Kiboga kya Nkwanzi eno waliyo omukyala eyita Omuganda so nga ate mukyala Muluulu Ruth Nankabirwa Wepo ne Jowero Serikali nga nono musajja Munyarwanda mbanyonyola omukyala eyita Ruth Nankabirwa nga ate mukyala Muluulu ne Jowero Serikali bali bakulira okutwala amataka n'okuwamba abasajja n'abakazi Abaganda mu bitundu bya Buganda omuli Mubende Kiboga ne Kyankwanzi. Bwe tugenda mu bitundu by'Essese eno waliyo omusajja wa Museveni gwe bayita Chofa. Ono nno oba Chofa ye minisita wa Kampala ndowooza aliko. Ono yali mu kakundi kali akagala okuleeta Ssese okwekutulako Wepo n'okuzingizaako ettaka n'eri mu bitundu by'enjawulo eby'ebizinga litwalibwe nga bwe nabaga nti enteekateeka ya Ssese okwekutula ku Buganda naye yengedde teri wala nnyo era mulya ng'omuntu avaayo aleppuka nagwa Ssese mumanye nti ono Chofa minisita wa Kampala yali mu nsonga zino ne banne okuba nti batwala ettaka lya Ssese n'okulagira Ssese yekutuleko. Tugenze mu maaso ngera bwe kikyali okwawula mu Buganda okugifuula obulere gye buvudde Katonda nabategeeza nti yo Seriti bahabula otabasira omutano wakale gisereta bizazedde esaka bisibe ne Charles Peter Mayiga wasanya Kalooli alemedde ku Namulondo okumala emyaka 10 kyokka ng'etaano egisooka ekisaatano gisooka yina endagaano gisembyo talina ndagaano bano nno bali mu nteekateeka y'okuba nti yefudde kyesirikidde nga tayogera ku nsonga zonna so nga ate enteekateeka zigenda mu maaso mu Buganda nga teri azoogerako. We twogerera Lakaayi nga disitulikiti Yoseeri ng'akola n'abasajja mu Buganda bakwata ensimbi batandika ozipokera bakyamani b'amagombola bakyamani b'amagombola tuta LFC chairmanzi mu Lakaayi disitulikiti bano ne batuuza komiti ya disitulikiti ne basalawo buli chairman n'akakiiko kaabwe bawe ensimbi basobole okuyisa ekiteeso ekiragira Lakaayi district okuba nti yesazeewo egenda kwegatta ku Ankole region ngeva mu Buganda kitegeeza nabo basazeewo Buganda bajawulemu. Kino bakikola olw'ensonga nti bakimanyi nti Buganda bw'otajawulako maanyi gerina kitegeeza nti ebintu bingi nnyo by'ogenda okufiirwa so kati balina kwawulako Buganda naye ng'abantu abalina okwogera ku nsonga za Buganda zino tebazoogerako. Bwe navuddeyo ne njogera ku nsonga z'essaza lye Kookyoko yawulako mujjukire nabagamba nti wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yajjawo Nkoba za Mbogo najjawo nebbangawo bwe nabataddeko pressure yasobodde okukubira akabinja k'abanyampi beyeeterawo nga bankoba za Mbogo baada avuka mukaaga bajje boogere ku lwa Nkoba za Mbogo naye nga Nkoba za Mbogo tesobola kwogera statement yonna ekwatagana ku ssaza okwawukana ku Buganda. Zino ensonga zirina kwogerwa eyita Katikkiro oba n'abakulembeze abali Emmengo naye ye yatumye abavubuka be kubanga yagambye najja nagamba mbuzi ensonga sobola zipapira mu kugenda ku nsonga sobola kutegera bulungi nnyo kubanga ye kye baamutendeka nti wabagwawo ensonga soka lufule nga atagirabye naye nga baasindise tebali official basi bantu bamanyikiddwa kubanga Nkoba za Mbogo kenyini yajejjirawo ng'ayita mu makubo ag'okuba nti asanya Buganda mu ngeri esoboka yonna. Tugenze mu maaso mu kkubo lyerimu bambi ba parliament bonna ab'omu Buganda mujjukire nabagamba nti bambi ba parliament bonna tuta mu Buganda abaliwera mu 8 tukoze survey n'okunoonyereza era njala okubaza abantu bonna bakoze survey kuva n'obudde bambi ba parliament abasinga obungi bonna balondebwa nga basinga obungi Banyarwanda naye nga balina amannya ag'Ekiganda. Yensonga lwaki tojja kuwulirayo omuntu n'omu ku bambi ba parliament ayogera ku nsonga za Ssabasajja Kabaka, tojja kuwulira omuntu n'omu ayogera ku nsonga za Buganda nti bakooki yeekutuddeko buli omu asirise kubanga bano abantu batwerimbikamu ne beetuuma amannya gaffe era kyovula Museveni takyalwanyisa nnyo bannabyabufuzi abava mu Buganda okuggyako abamanyi nti bamuzinzi. Ekyokulabirako Yoseri yamanya nti Honorable Segirinya Muhammad ayinza omufuukira ekyambika n'amuteeka mu nkomyo atali ku musango. Bano abalala bonna baalinako akakwate bonna batambula baniigiina. Buganda erina ebizibu bingi nnyo naye ekisinga okwennyamiza bibamu kubayita abakulembeze batasobola kwogera ku nsonga za Ssabasajja Kabaka mulamu mwali bakulembeze abatambula bagende bamanye ebizibu ebiri mu bitundu bire by'eggwanga okusinga okola ku bizibu biri mu Buganda. Nalabyeko eyita leader of opposition Masasi Mpuuga ono gwe nagobedda kubanga nakimanya nti musajja muzibu nnyo ate naye era ovuba n'obudde bunoonyerezebwako tumanye Muganda kikula ki. Esawa zino yasitudde n'agenda mu bitundu by'e Bunyoro kyokka nga naye akimanyi nti Obwakabaka bwa Bunyoro buli mu buwambe
n'atandika okugenda okukulayo n'okubuuliriza ku nsonga za Bunyoro kyokka ng'ewaabwe gy'asibuka oba gy'ateeka ebigere gye yeebaka obulungi nnyo. Ebizibu ebiriyo nfofoolo ebisaana okuba nti bitwalibwa obudde n'ensimbi okubinoonyerezako n'obyogerako. Ye nga yeesudde gwe n'agamba agenze kunoonyereza ku nsonga za Bunyoro so nga ate wano otugambira nti Dawudi dde buddongo obudde butuuse. Nti bw'obanga olimeddwa okukola ku nsonga z'ewammwe ne zikutwala okole ku nsonga z'oku muliraano kitegeeza nti gwe w'olemeddwayo ate oyagala kuyingira mu nsonga ezitakwatako. Ate ng'omukulu yakimanyi bulungi nnyo ne Kabaka wa Bunyoro buli mu kkowa erimu ngeri ya Buganda ne Kabaka wa Bunyoro yakola ki yawambibwa. Era nga bonna byasinkanye bamanyi banyampi ba gavumenti abali mu Bunyoro abaddukanya emirimu gya Yosete babula otamusira mutano wakalekeze nsi etamuzezedde ensanga bisibe kubanga mission bagimanyi bulungi nnyo. Temwewuunya nno nga bwe bagambye nti temuyinza kuwulira muntu yenna munnabyabufuzi oba omuntu yenna asigaddemu empeka emera agenda kwogera ku nsonga za Ssabasajja Kabaka wadde okwogera ku bintu ebikwata ku Buganda olw'ensonga bonna basinga obungi nkwezenge abalala nsoole esakuteekebwamu. Tugenze mu maaso. Kansubire nti Yoseri yatuuse dda ku vidiyo eno. Wetwogerera essaawa zino Yoseri ne gavumenti ye nga mumanyi nti omwaka gwa 2016 ennaku z'omwezi 26 Novemba n'ennaku z'omwezi 27 Novemba omwaka 2016 Kabaka wa Businga bwa Rwenzururu Oweekitiibwa Charles Wesley Mumbere yalumbibwa abatamanya ngamba ba gavumenti nga bakuliddwamu Peter Erweru ne balumba ne bakuba olubiri ne bakuba n'Obwakabaka ne batta abantu abasukka mu 3 wadde baba likodingira abantu 10. Era abasigalawo n'abawamba n'abatwala mu buwambe nakati abamu bakyali makomera gye bafa omu ne baziika nga teri ategedde. Wiiki eno njitibwa mabega Yoseri ne gavumenti ye bagambye nti baleese abajulizi 7 abagenda okulimiriza Oweekitiibwa Charles Wesley Mumbere ku misango egyamuggulibwako kuba nti yali ayagala kulya mu nsi y'olukwe n'okwenyigira mu bikolwa ebyokutendeka abajambula abali bagala kumamula ku gavumenti ya Museveni wepo n'okuba nti yalina olukwe olwekutula ku Uganda adde mu saidi z'e Congo. So gye gimu ku misango gy'ebuvunaanyizibwa so nga ate ebitongole ebiri ku ddaala y'ensi yonna byali bigambye nti bateeka okunoonyereza ku ngeri ki abasirikale gye balumba Obwakabaka bwa Rwenzururu okuba abantu babatta kino kyakolebwa. Giweze emyaka 6 bukyanga enjege egwa mu Bwakabaka bwa Rwenzururu obukulibwa Kabaka Charles Wesley Mumbere essaawa zino ali mu buwambe mu nnyumba nga takkirizibwa kufuluma okumala emyaka 6. Takkirizibwa kulinnya nnyonyi genda kufuna bujjanjabi, takkirizibwa kudda waabwe wabula nga bamuwambirwa mu Buganda obutali bwa Kabaka bwe ng'abantu basinga obungi baazikibwa Kirindi mu kintu kya mass graves nga tewali abakutteko. Oluvannyuma lw'emyaka 6 njala kwebuuza ku muntu ali kuno lwaki omuntu omutta ng'ennaku z'omwezi 26 Novemba 2016 na 27 Novemba 2016 wayise emyaka 6 n'olyoka oleta abajulizi 7 bagenda okulumiriza Kabaka w'Abakonjo nga n'abantu abantu bwe baafa. Kubanga ye kyakola kino kye kibalimi okutegeeramu na bannayuganda Museveni taswala gwaswala gobulaba ekintu nga bakita social media obanga ataddewo ekintu gwaswala naye taswala. Nsibambaga nti mwegendereze nnyo ebikolwa bya Museveni ebigere byayogera abakitegeeza. Njala kubuuza abantu bano 7 mu myaka 6 abadde luddawa kuba tukimanyi Museveni alina abantu buli continent basobola okuleeta ne bakulumiriza nga amaze basomesa bulungi nnyo okuba nti bawa obujulizi ku musajja mukulu oyo. Era temwewuunya nnyo ng'emisango gigenze mangu ne giyisibwa mangu ne mukkakkana nga Kabaka wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere ateekeddwa mu nkomyo sinakindi nga n'Obwakabaka bwe bugiddwa ku maapu ya Uganda obanga bugiddwawo olw'ensala eriva mu musango guno oba sinakindi nga yennyini Kabaka w'Abakonjo Charles Wesley Mumbere nga lusiddemu akaba. Jjukira Museveni waba n'akutta akozesa abakuliraanye. Mujjukire nti omu ku baali mu lukwe Bwakabaka buno ye mukulu yaliko minisita wa Museveni era nga omuto wa Kabaka wa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere era nga yaliko minisita wa Museveni Siroza Tekandaku zinakyali eyakola ebikolo bino okubaga muganda we n'atuuka okwa information eyali enfu nga ye yali ayagala bwa minisita. Tugenze mu maaso. Njagala kubategeeza mwena bannayuganda naddala ennamba esinga obungi mwandaba omuntu ng'azze ku TV n'ayogera ebigambo by'osuubira tasobola byogera
gamba ng'omukulu Enanga Fred, gamba ng'omukulu Felix Kulaije, waliwo manyina Fooli ayogerera nga amagina bamuggyako n'abantu abalala. Ndowooza ennaku zino muludde okulaba abakungu ba gavumenti nga bagenda mu seminars ebweru. Abamu ba parliament aba NRM, ba permanent secretaries, ba ministers, baani. Kati ekizibu kikino wano. Njala bategeeza nti ensi gye mulimu yakoowa ddayo seeri. N'abasola mu nju bamukoowa kubanga afuuse ekizibu. Naye olw'okuba nti mwe kimuyita ekitono yakifuula kinene yakola akakodyo kaakano. Teri government official wa nsonga asuza passport ye mu nju oba kye tuyita travel document. Yo seeri yakwata travel document z'abakungu abasinga obungi aba gavumenti n'azissa mu State House Entebbe n'ennakasero zonna zinazikumbwa SFC. Olw'ensonga akimanyi nti abantu bangi akola nabo n'essala basobola omulyamu olukwe. Kati kye yakola buli muntu yamuggyako passport ye era tebazirina. Gwaba yagadde ojju atambule agimuwa naye on condition nti agenda making sure nti buli entry point y'ensi w'agenda wabeera omuntu amulondola n'okumanya alaze wano era agenda kukola ki era atuuseewa. Oza mukitegedde bulungi. Bambi basajja batulumula mu gavumenti nga boogera Olufalansa baayagala dde okudduka mu gavumenti eno naye tebasobola ensonga nti ebyoboogerako ebyandibadde bayamba okufuluma tebiriiwo. Kino kibagamba nga kisinziira mu kkowa eririmu wano wammanga nti yo Seeri akimanyi nti abantu bonna bamukoowa dda ne mu gavumenti naye bwe bafuluma eggwanga bakozeseza travel document oba passport tagenda kukwata. Mukati kyalina kukola kwe kukwata travel document zaabwe zonna abeere nazo. Muno mwe muli abogezi b'amagye, abapoliisi, baminisita, permanent ministers n'abakungu abalala balina mu gavumenti passport zaabwe zonna yansi tebakkiriza kufuluma kubanga batya okwegatta ku bibinja by'abantu abali e Bulaaya abamuwakanya okuba nti bamuggyako gavumenti ye. So no awaasibidde ekigenda mu maaso n'asiba ekikookolo mu ngeri eyo etambula nga bweri. Mu bantu abatalina bye boogerako muno muli ba ministers abamu Museveni be yeekengera ng'akola nabo. Mulimu ba senior police officers tebalina passport, ba permanent secretaries tebalina passport bamu, ba senior UPDF officers tebalina passport, ne ba NRM senior members abamu tebalina passport, ne ba NRM MPs be yeekengera tebalina passport. Bw'oba oyagala fuluma buli waggwanga osooka kusaba lukusa kuva wa Seeri n'akukkiriza oba n'akugaana okufuluma eggwanga. Otherwise bw'aba agaanye tosobola kufuluma olw'ensonga akimanyi bulungi nnyo nti mugenda kumukola ekyajabu. Kati wano wenjagalira buli mwaka akwata okupula n'ekkalamu wandika information eno. Njagala Frank Gashumba ajja ku vidiyo eno n'omukulu Sereko Muhammad. Ntandise bwenti. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 16 olunaku lwa Sande. Kana akatamijana mukasale mukawe Frank Gashumba akawulira bulungi nnyo wonna waali. Naye nga ngenda sooka bategeeza ekigambo kino. Omuganda yenna wooli ng'olina ensimbi oba ng'omanyikiddwa weegendereze nnyo. Nkiddamu. Omuganda wonna wooli ng'okyalina mwaka ogo oba ng'olina n'erinnya weegendereze nnyo. Enteekateeka namutaayika ey'okubatta ekomyewo. Uliriza. Oluvannyuma lw'omukulu ono Frank Gashumba okweyambula emisana ng'enseraba n'akyusa olulimi abadde ayogera oludinka n'ayogera olufuutifuuti n'atulagira kala z'entuufu nti mukozi wa state. Okusinziira ku ddoomi zange ez'enjawulo mu bitongole omuli Semwai ne Iso zambaguliddeko ku mpapula ezasayingiddwako Yoseke bahabula tabasere mutani wa kale kiseera tamuzezedde ensanga bisibe ng'omukulu ono Frank Gashumba yaweereddwa mission ey'okulidinga Kijambiya alert. Era temwewuunya nga mu Buganda region ebijambiya bizeemu naye ng'agenda okubeera ring leader agenda kubeera Frank Gashumba. Era enteekateeka eno bagitaddemu akawumbi k'ensimbi kamu era nga zino zo zaweereddwa. Agenda kukola na baani? Omukulu Frank Gashumba ono agenda kuba akola n'abasajja ab'amakomera abanene nga bano be bagenda omulondoberamu abo be tuyita ba high profile criminals abali mu makomera babafulumye
bano buli kawungeezi bajja kuba baweerwa tax ey'okuyingira mu bitundu byonna by'e Buganda okutandika okutta abasajja n'abakazi Abaganda naye nga singa buli high profile criminal anatta abantu abawera 20 ono ajja kuba yefunidde automatic bail naye ng'era bw'agifuna ateekeddwa okuba ng'agenda underground ensobo tamutegeera nti yafulumizibwa. Kati mukulu Frank Gashumba njagala enseetegeere nti ebikolwa by'oyingiddemu ate ng'aliwo bikola dda njagala enseemanye nti waweereddwa ddiiru nga waweereddwa akawumbi kamu era nga waweereddwa olukisa okwogera prison wardens bonna okuba nga bakunokolera n'okuwa abo ba high profile criminals abagenda okufuluma batandike okutigomya Buganda bitundu bya Buganda nga batema abantu kubatta. Era mbagamba mwenna mugenda kuddamu okuwulira ebijambiya mu Buganda naye nga mu document eno drone yange girabyeko essaza limu lyokka eryateekeddwako envumbo obutakolebwamu kikolwa kyonna ly'essaza eryakekotulako ku Buganda erya Kochi. Nkiddamu ku drone empapula zizalabeko yaŋŋambye nti essaza limu lyokka mu Buganda eritagenda kulumbibwa erya Kochi naye ate bwe mmala byogera bino naye basobola okutta muba bali baga nti abye yayogera si bituufu naye katutteyo abantu ekino tikiwunzikiraawo. So kijja kuba general nti mu Buganda wonna bagenda kutandika okuza ebijambiya okutema abantu nenga ddiiru yakawumbi kamu tebwadde Frank Gashumba ng'agenda kukozesa ba high profile criminals abali makomera g'enjawulo bawadde ne bagenda omuwa nga bafuluma ekiro era nga bakola omulimu gw'okutematema Abaganda olw'ensonga nti missoni ya Museveni ye ng'omuntu tayagala nk'okulya ekigambo kye bayita Muganda kitegeeza nti yatukoowadda era singa lyasobola otujja mu nsi n'atujjamu yandibadde yatujjamu dda. So mwene yategeeza mwena abasajja n'abakazi Abaganda ne bannayuganda mwegendereze nnyo okuba nti mugwa mu nsonga zino. Tugenze mu maaso. Olunaku lw'okutaano ku ssaawa 12 ez'akawungeezi okutuuka ku ssaawa 4 ez'akawungeezi mu State House Entebbe omukulu Kagege Nyereko Muhammad bwe yamala okuyisa etteeka erya Computer Misuse Bill n'asagambiza ng'akimezizza okw'omusana era wano yasuubira nti buli kimu akituuseko ku ntikko nga bwe nabasuubiza nti ku lunaku olwokuna lwa nnyini oba ku lunaku olwo lwali lwakusatu ndowooza lwali lwakusatu lwakubiri lwali lumukubidde ku Oasis Mall wansi n'asimattuka n'anyini restaurant nga temukuba omukulu ono ku lunaku olwokutaano olunaku olwokwasajjo yabaddeko mu State House ng'alinze omutitimbe gw'ensimbi gwe gwakoleredde era yavudde essaawa 4 ez'ekiro naye ng'ensimbi tezimuweereddwa olw'ensonga nti bano ensimbi tebazirina naye njala bagamba era mukiwulire bulungi nnyo omwami ono ayolekedde akaseera akakyamu mu bulamu bwe. Omanyi Museveni ye muntu gw'osobola kutasobola kutegeera akukozesa ate bw'amala okukozesa n'ajjawo ekyo kyalowooza nti kiyinza okuleeta obuzibu gye bujjaku katono ng'ebibuuzo bituuse okubuuzibwa nti kino kyali kiti. Ono omwami okuleeta etteeka lino kyali kigendere okubaakinga up Muhoozi Kanyarugaba Yoseti Bahurota Musera mutano wa Kalekezi ne Wasanya Kalo kyali Sipita Mayiga obutabwogerako. Lero okuba nti ffe tetukyalina kintu kye tutya tujja kwogera ensonga zino mpaka ng'ente zizeeyo mu kiraalo buli muntu anaabakiwulidde akitwale nga bwalina kitwala. Naye nga njala bagamba nti etteeka lino lyali baliteekawo okuyamba abantu basatu Muhoozi Museveni ne Wasanya Kalo kyali Sipita Mayiga nga social media efukidde akabizi akabitanga ng'abantu babakuba left and right and center ye kennyini nga neri mufukidde ekizibu naye bwe yagenze okukima ensimbi ku Lwokutaano ssaawa yayingira 12 n'afuluma 4 nga tafunye adde omuno gw'ensimbi olw'ensonga nti kyazanyirako takimanyi naye ate katumusabire nti kyayagala ajja kifuna bulungi kubanga abamunoonya bo nabo tebatudde bamwagala. Ngenze maaso nga bwe bagambye muka lowoozo ka leero nti muli mu kulya akatonga jjula Abaganda kino ngenda kibagamba vidiyo nemulijjejjayo ne mugamba omusajja ayogera ebigambo bino naku z'omwezi 16 omwezi ogw'e10 mwaka 2022 mbagambye nti obulamu bwa Ssabasajja Kabaka buwanisa amatanga naye mu Abaganda abakyala n'abaami singa Katonda asalawo n'akituusa buli Muganda wooli eyakwawula eba esiridde okusinziira ku nteekateeka ya Yoseeri era mu abeebuzaabuza nga bafuka banaaba ng'ensi mugiranga bw'erina okubeera si bweri
nze njagala kubakabirako ng'obudde bukyali nti woowe buli muntu weesibe ebbiri bwe mutavaayo kulwana eggwanga Uganda ligenze n'Obuganda busaanyeewo. Enteekateeka zaawedde dda ez'okuba nti buli Muganda alina ettaka ne bwe olina fuuti 150 ogenda tandikirawo kumulaawula. Waliwo tulaga mwenna Abaganda bali mu bitundu bino wammanga kansulie nti mwafunye dda amaluwa gabategeeza era nga bamutandise okusengulwa ku mataka wammanga wanti si wala nnyo. Mwenna Abaganda abasajja n'abakazi mbategeeza nti buli omu bw'oterwaneko eyakwawula esiridde. Enteekateeka za Yoseeri ne famire ez'okutwala ettaka ly'Abaganda zaggwa dda batandise kuzaamira bwanjuzi. Era ng'wetwogerera njera bagamba nti ebitundu bino bye ngenda obbagamba mwatandika okuba byomu atunuulira munne ku kyo kigenda okutuuka mu bitundu ebyo wammanga ate nga kigenda tuukamu. Bw'oba ng'oli mu kitundu eky'eggayaaza nkiddamu, bw'oba oli Munnayuganda oli mu kitundu ky'eggayaaza, gayaaza agenda kufuuka ekizibu mu kuwamba n'okubajja ku ttaka nga eyeeyita nnyini ttaka lino lyonna eyaligula akankwasa oba akankwasa oba akamwesi. Mujjukire nti akamwesi ye Janet Kataaha Museveni wadde yeeyambisa erinnya ly'omuntu omulala n'ekifaananyi ky'omuntu omulala okutwala ebintu n'okugula n'okuzimba amaduuka n'ebisulo ebinene. Nannyini ettaka lino eyeeyita nannyini ettaka lino akankwesi, abantu b'omugayaaza mutandika okuba nti munoonya ewali endagaano zammwe kubanga ngenda bwa information mutegere bulungi ekiriwo. Abantu b'ebusukuma butyo nammwe mutere mutandika okunoonya endagaano zammwe kumwagulira na buli kimu kubanga nammwe omuntu y'omu ono era yagenda okukola ekintu ekyo. Tugenze mu gayaaza zooni nammwe ndowooza mwatandise dde okuludda oluvuuvuumo. Tugenze mu gayaaza zooni ba nammwe ndowooza mwatandise okuwulira envuuvuumo ku bintu by'ettaka bino. Era mu kitundu kyekimu kye bayita mu Kikatuliki nammwe mwatandise dda okuwulira envuuvuumo ezo. Tugenze Ziroobwe butyo era Abanyarwanda baazingako nga bayambirwako SFC okuba nti bagobaganya abantu ku mataka. Ekibatwala bano abantu okuba nti bagenda kugoba abantu ku mataka gano olw'ensonga nti eryo ddaka baalizingako dda balyagala. Essaawa yonna abasajja bano bagenda tandika okujja nga basaba okuleeta ebyogera ku mataka gammwe kwe mutudde. Gamba ng'ebyapa endagaano kwe mwagula bwe kinaava okwo bagenda basaba endaga muntu zammwe bagenda bawandiisa. Mu kino baagala kumanya obuvuno obuddo bwa buli muntu atudde ku ttaka eryo yalifuna atya era gye kinakomekkereza nga buli awadde empapula ze oyinza okifuuwa ng'okizza munda kubanga baagala kumanya ani yaani era gye munakomekkereza ebitundu by'emmenye gye mujja katuno. Muyinza obutakiraba ku TV oba ku radio kubanga zo bazeetoolola dda ne mujja tandika okuwulira abantu bakuba enduulu babonaabona ku mataka genjogeddeko waggulu nti bagenda kubasengula. Mu kino bakutuma endagaano yokuwaggulu oba ekyapa bakutumirako endagamuntu ne bakutumirako n'emitwalo 3 nti gyakwewandiisa yeeta nannyini ttaka gy'ayagala naye ng'ekiva mu ekyo mission eri nti bagenda basengula ku ttaka olw'ensonga nti bano abasajja bamaliridde okwambula ekitiibwa ky'Omuganda okukizza ku ttaka okijolonga ate ng'essaawa yonna bagenda kikola olw'ensonga bagenda nti embeera Ssabasajja Kabaka ewanisa amatanga. Buli muntu waali bwe muba mulowooza nti mukyaliisa ebijanjaalo empiso mujja ttuuka bironda ng'ate bimaze okulumira mu ttaka nga kimukyasobola bizza. Mu kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti kino kikyali kituusa oba tokyali kukwanjula naye nga katandika butandisi. Kati mwena abeebuzaabuza nga mumanyi nti ensonga zino tezibakwatako mujja tegeera nti eyammwe eneetera okuba ng'evuunikibwa. Tugenze ku nsonga endala. Yoseeri yabagamba nti kijja kuba kizibu nnyo ye ne kyayita revolution ye okugijjako amangu nga mwe mulowooza. Yabagamba kijja kuba kizibu nnyo era abalina ebirowoozo ebyo mubijje mu mutwe
those who have those thoughts, please either you join him because you can't win his revolution. Ekivundulwa nti temwamanya kyemwaleeta ne bajjajjaffe tebakimanya. Muwinki wakati ngenda kujja mbabuulire sofa ensimbi zembadde musasula okuva mu 86 okutuuka olwaliro zikola mu nsi ki era nsi ki ze ziwambiddwa. Naye okubabbira kakatuno nga ne Mozambique yegasse ku ggwanga ery'e Kenya nti Museveni yakifuga. Eggwanga erya Mozambique lyegasse ku Tusi dynasty nga Museveni already influence ye emaze okugenda mu ggwanga erya Mozambique. Kati ekintu kino kinene kitya bakozesa mmwe kennyini. 1 yabateekamu obwavu. 2 yasanga mulina enkwe. 3 yasanga entegera yammwe ya munguuba. 4 yasanga mulina sisitimu nnaasi w'omukambi. Ekitali mbasajja bali Abaganda abaasooka bakubanga ggwanga mujje buli munaakuŋŋaana. Kati abaliwo buli mwagati nnaasi w'omukambi zirinda bw'olwange tewamusiba emmere. Ye sisitimu eriwo. Naye tugamba nti owebbanga bw'otamuwemukira teweebaka. Owebbanga bw'otamuwemukira tokola ki? Teweebaka. Kambalagula olwaleero nga sindabalagula njala mbasiigira ekifaananyi. Bwe munaba temusituse kulwanako buli omu gy'anaasibira y'anaamanyaayo. Ekirungi nti ffe aboogera ensonga zino tugenda kuba tetulumwa kubanga ensonga tubale tuzimanyi. Gwe kigenda okuluma ennyo ye muntu agenda okusimuka mu kiro oba mu kirooto ng'aloota nti abadde alonda ssente n'azuuka atalina wadde koyini eyaŋŋaali emuli mu kifuba oba wansi wadde yeebase. Kijja kukuluma nnyo. Enteekateeka y'Abanyarwanda batuusi nnene ate nga bagikozesa mmwe kennyini. Kati kambasomesemu katono nnyo wano. Abasajja bano batono mu nnamba ne bakozesa obwongo. Naye ng'obwongo babukozesa mu bantu abatakyasobola kwerowooleza nti bo n'ekintu ky'anaakola akikugamba. Kati mulwokuba mulina akanyoomonyoomo ne mulema okufaayo. 1 Museveni okujja mu Uganda yajja na mmundu naye nga talwanangako Baganda mwe mwalwana. Abaganda abaalwana baalagawa. Bazzukulu b'Abaganda abaalwana baalaga luddawa. Bano abasajja akola ekintu ng'akitegeera. Emubende nabagamba waliyo Golodi ne Kasanda ne bateeka ekirwadde kya Embeera. Bwe yazze okwogera olunaku lwajjo yazze n'abagamba nti ntaddeyo kafyu emisana ekiro era n'amabbaala n'ebiriiro n'abiggalawo. Naye sooka weebuuze Mubende ebyenfuna byo bibadde biyimiridde ku ki? Kikibuzo ekisooka. Ekyokubiri, bw'oteekawo kafyu ekiro Ebola lwatambule nnyo okusinga emisana abantu nga batambula. Byebuuzo bye njagala osikuweebuuza. Wantaddewo ekintu kimu nti otaddewo lockdown n'okuggalawo permanently for 21 days as you said, but not to impose curfew during night and you leave people to move around the daytime. That means whatever you are doing, you're making mistakes. Mukole ensobi nnyingi nnyo. Ngaye mwakola okutambuza Kampala okuwamba n'okutta abaana ba Buganda mu kafyu eyatandika ebiseera 12 n'akoma ku 12 era mukikole Mubende. Bo mwagala kudeployinga buli wamu okuba ezennaku 20 zigenda okuggwera ng'amataka gemaze okusurveyinga n'obantu bwe bagenda okuba nga bafudde ennamba tegenda kuba nga etegerekeka. Ne n'obigambo omuntu n'alowooza nti osaaga. 1 omusajja omutuusi ye kimuyimirizaawo kiri ekintu eki
okutta gwe munnayuganda oyimiddeo ku kintu ki nga n'ebigambo byetugamba ogaana okubitwala nga n'okugamba okuwandiika ebbaluwa ogiwandika ku United Nations ekulemye okuwandiika naye ng'oga nti oyagala change ki kyosuubira kyogenda okuba mu nsi kyetukubuuza era gwe okusirikaako kuyamba ki gwagamba ntulimya obufuzi abaana b'omwaka muno bagenda tula emboozi bakyali ekyenkya ne bali ekyemisana ne bali ekyeggulo balina kakyaya koluggulo bakyalira walina acres 10 kati olina 100 ku 5 kiki ekyatuukawo teweebuuza lwaki byatuukawo kubanga muganya okutegeera ana ddala no mu Buganda naye nga ngenda obbalagula njagadde ensooke mbategeeza nti ekintu ekitugoba just kifuuwa ngombe naye nga kikozesa baatule esobola okuggwako essaawa yonna kati gwe ki ekikuddusa nga tomaze ekibera ki ekikufuuwa engombe kiva luddawa 1 omubbi taba na choice Museveni badde babbi bajja kusanya tebalina choice era eno messenger ajuwa Museveni okola ebikolo bino byonna okusanyawo n'okutta bannayuganda naddala abaganda abanyolo abakonjo n'abasoga ng'omubbi bwakola bwanajja okubba naye mu kubba kuno olw'okuba nti agenda kimenti ngenda kudda n'obutadde ne Museveni bwakola kati ye kyakola akola okugezesa kwe ng'asubira ekigenda okuva mu kugezesa kwe neetabaayo kivaayo n'agenda mu maaso kiringa omubbi bwanajja okubba wagenza okubba ne wamwanguyira bwadde waka n'omunyago kimutwalira okulowooza kwangu nnyo dde wengenda okubba agenda kuba wangu wenzirako okubba yenkola ya Museveni akasuka ejjinja mu kisaka n'ayagala awulire ekintu ekifaayo bw'atawulira kifaayo nga yeesonga ekisaka ekyo ng'era akwata ejjinjira nga akasuka mu kisaka bw'atawulirayo kifaayo ng'era agenda mu maaso naye ggwe eyandibadde atwala information gye tukuwa era gye tukutegeeza ne weebereramu n'ogaana okutegeera n'ogamba oyo akola propaganda naye njala kubuuza propaganda gw'osobola omukola oba ebigambo bye twogera tebiriiwo teri TV yabawudde ensonga za Kabaka nze nzibabulidde wano olwaleero teriyo omuntu agenda babulira kintu kino nze ekikugamba olwaleero Museveni mutuusi eyajja okugaziya ensalo zaabwe ez'obutuusi bwabwe